mu Africa bojola ba set up za government oyina ebintu ebiremeddewo nga bya colonialism nga byabafuzi b'amatwale nga byadda naye nga biremeddwa okuva ku step eyo babikyuseemu bifuuke different bw'otunuulira police structures era ze ziri ez'abacolonialists ze baalekawo oba kino kyekiganya abapoliisi abamu okukyusa enneeyisa yaabwe mukyakola ebintu byaba slave master ne mukomera simanyi sitama buuka ng'ekikere simanyi salasaisi ebyo byonna ebintu byali byabafuzi b'amatwale omuntu bamusiba olw'embeera eziba zimutuuseeko saate kyolina omutulugunya ekyo kyo gavumenti tekikkiririzaamu. Now Uganda police tuli mulembe gwa digital lwaki you are still in analog mukozesa amaanyi mangi awateetaagisa wadde ettondo ly'amaanyi mukulu IGP. What is this? Women at parliament, women MPs at parliament. Mukola biki bino? Kamera weziri zonna musikasika abakazi amabere ate muli bakazi bannaabwe. It is not a good picture. Mudamejingira Museveni mwonoona gavumenti ya president. Abakazi bajja okuva ku parliament katugeze bagenda ku internal affairs. TS lwaki Kabangali teyimirira maaso ga wate mwagala ba lwaki mubagaana otuuka ekiwandiiko kigenda kukola ki ku internal affairs? How many women were going to join them? Ni muteeka fracas ku parliament, ne mulete motoka ne musindika abantu munda ebintu ebiri barbaric ebyedda. Ladies and gentlemen, mukyala waliwo kino ekyala kyenjagala ennyo kati bakikyusa kati bakikomyawo ki assistant IGP Namala. Mukyala Namale, iwe woman police newe muyimirira bwe muti ne musiba layini bweti ne muyimirira awo tebalina gye bagenda kulaga batudde wansi balina ensonga yaabwe si mmwe gye bagitwala temugiwuliriza mubasikambula. These are women. Ne mu lutalo tebakuba bakazi na bakyala. Kati police kyeno police muyina okutandika okuba nga paradigm shift tebaleka. There is modern policing. Waliwo ebintu byemusobola okukola ne biraga nti ye professional police. Oba temwagala balala babeegatteko mubateeke Kabangali maaso n'emabega batambule. These are legislatures. Lishafa egenda kujja enkya bamufule minister of security nga yakulira police. Moses Ali yali mukomera n'avaayo n'akulira internal affairs. Internal affairs yetwala amakomera. That's why mu makomera tebakyabonyaabonya basibe. Naye abapoliisi sibategeera. Polisi muyina okukola ebintu ebitakyali bya colonial rule. Colonialism yagenda dda naye mwagala kubanga abalamuzi ne basigazaako agantu ku mutwe ne bakwata bamemba baffe kati ne bakwata sipiika waffe omwana omuto ne bamuwaaga agakiraga endiga n'agamba Tayewa is a nice looking man n'ayambala agakiraga endiga Tayewa yenna n'otamutegere tutiisatiisa. A member of a speaker of parliament is a normal person. Ye mukuru wa parliament neti kimuletera kwambala gakiraga mbuzi. Colonial masters bakyatuleseemu ebintu ebimu nga tulina obyejjako. Babazungu benyini tebakyabikozesa. Tebakyabikozesa. Ne ba jaji najjira mugantu gendiga. Natulaye na n'olemu n'omulaba intimidation z'abazungu ze bakozesanga omutye. Police. Nze ndi munnammwe nsame police officer online Major Kano General Lieutenant Ichuli amayinja gonna bagampeera ku headquarter y'SFC Entebbe. Major Kano Lieutenant Lieutenant General Brigadier Ichuli. Ne tulina ebintu bye tulina okukomya. A legislature, member of parliament, president ayinza okushookinga ne bamufuula minister of internal affairs yaba akulira police nga totandika bintu. Please ebyo ebikola byemukola image mbi gye musiga mu new younger generation nti mufuga. Yet we have very good police officers. Bafande Gamal
afande gamala ine empisa tozirabanga kutoyiza nazitega ne bw'omulinnyako yagamba sole afande David Muhoozi gwokulira ye wa my general gwenpraising all the time afande General David Muhoozi I hold you highly mu mutima kuba omusajja oyo ayina ebitiibwa naye omutuukako ng'atayina kitiibwa naye General David Muhoozi you are the Minister of Internal Affairs gwotwala police ate otuula ne mu parliamenti owulira otya nga bakutta abakazi babasisesisa amabeere tewali kyannomye nga ojji wange Joyce Baagala sometime ng'ate ndi very proud kubanga bannange nasoma ne Joyce Baagala nga Joyce Baagala kawala katini bwe kati nakwana Joyce Baagala nze ichuli naye nga tolina kyojja ku Joyce Baagala nga yajjala ku kintu kimu kusoma n'olugezigezi lw'osoma Joyce omugamba bino twekisingemu addamu simanye economics simanye naye I felt proud okulaba nga Joyce Baagala yatasobola wadde okutta ekiyenje. So some things are a world calling nange nzikiriza. Joyce tasobola kutta wadde ekiyenje naye nabadde so proud nga ndaba kubaza abapoliisi nange sibaso bwe kabanga lezo zimanyi obwana bwe tulina butobuka wadde buwala bukambwe buzitowa muno bukola training naye Joyce I was so proud okulaba nti aina calling emutuusa okwenganga police ng'omubaka so I'm so proud. Nawe osome n'abantu beera n'abantu be wasoma nabo nawulidde essanyu wadde ng'ate mpulira ennaku okitegeera kabya junior essimu tebagikuba kwemu okitegeera nawulidde essanyu naye ne same time mpulira ennaku nga ndabye ddala this is a calling kubanga ono Joyce nasoma naye ng'era kawala kaluge nga Joyce ayagala ebintu by'okusoma nga ffe twagala n'atulemesa. So I'm proud of you Joyce naye Uganda police ekikolwa tekijja era nebaza no sekwebaza yenna speaker wa parliament Madam Anita Ntamo okubanga akubiriza parliament in a very very constructive manner. What the era speaker has to do you know how busy a speaker is a day? Speaker kufisiza obudde ku police. This is the speaker of parliament. Aina unity. Oba oli opposition, oba oli watch the speaker yang when agenda ku parliament yangamba ichuli tia once member of parliament are in the premises of parliament tia they are all my members of parliament. You need to protect every member of parliament so long as are in premises of parliament. Speaker yenyini yangamba. So how do you want me to stand with you Uganda police? I cannot. Era mukulu ochola. Ita abakolembeze tukoye ebintu ebyo byokudda mu police nekuba abanamawulire police neku no, this is not good. Mutulabisa internationally, mutuogezaako globally, mutuletera pikichembi atenga police erimu abapolisi abalungi bangi nnyo. Afande Kasinje bannange musajja wange mulungi nnyo jeno damulira munyumya n'otamanya nti yakulya ne counter terrorism birungi wasiye we joke nabadde ne mutabani wasimanye okero lyemu wano mu Serena yesterday tusaga. These are humble people. Why are you allowing such things to damage your dockets? General David Muhoozi you know cautioning ochola nalabanga ezembeera abapolisi ze bakwatamu abantu zikoma. What picture you sending? Namwe mutulemesa ffennyini abawolereza police kati ichuli nveeyo mpolereze eti mwakoze bulungi okuba abakyala. I cannot atera nga nalabe ne speaker agenze ng'avumiridde ekikolo ekyo. I cannot stay on your side. Mwetereze abapolisi wadde muli bakazi musobola polisi nga abantu nga temubakutte muyimirirewo obuyimirizi bwe muti mukolera yinimu nga polisi. Omuntu atakirizibwa kukoona ku polisi guba musango tebajja yitawo. Muteeke kabanga lino neno mubawerekere oba temwagala abantu balaba bajoyininge. Ladies and gentlemen, sange sagala frakasi waba opposition kutawanya government business si kyekirungi naye ate okiba nti ba member of parliament bavudde na ku parliament kitegeeza bayina ensonga
Lwaki tembaleka ne bawaayo ekiwandiiko ku internal affairs ewootafiire